ngena kukuba embalabe ziwone ngena kukuba embalabe ziwone. Fiki Gaza avumye Pallaso ku lukomo lw'essimu esayidi eno beeweereza munnange ate ebisongovu ate nga Fiki Fameka amaziga gamwiseemu watuuse mu kifo omwana omuto Ashina Reri we yafiiridde oba we yafunidde accident ey'omuliro esayidi eno. Ngenda kubeera nga munnange nga nkutuusaako era nga ngenda kubeera nga nkutandisa munnange ate ne Fiki Fameka ate mu maaso awo njije ate ne Fiki Gaza bannange beeweereza ebisongovu simanyi gye lugenda kuggweera munnange esayidi eyo. Kakati kantandike munnange ate ne Fiki Fameka ate njije maaso awo era nga munnange Fiki Fameka atuuse munnange wali mu kifo amaziga bambi gamuyiseemu esayidi eno. Twagala tulabe ate munnange wali ebyabadde mu kifo omwana ono ate kati essaawa zino omugenzi Ashina Reri esayidi eno mu katambi. Omwana wano yafunidde akabenje bannange Oh my God. Ashna, oh my God. Now the parents were also there in the next room opposite here. So table death or Ashna was here. yabadde wano ekitanda kye kyabadde wano And the fire targeted Ashna only. Okay, is a bro. We are all trying to cool down to the. That is it. I think we are omuliro gw'amaanyi nnyo. Naye nga si birungi n'akamu munnange ate kwago amawulire ate g'omwana ono omuto ebbuje etojjukira nti nno baakola naye kolabo Fiki Fameka yakola n'omwana oyo kolabo muganda wange naye Fiki Fameka bambi bimusobedde okamako bumazi esayidi eyo si birungi n'akamu era nga tusaba ate omwoyo gw'omugenzi omwana oyo ate mukama agulamuze ekisa esayidi eyo. Kati kankugiyeko ate nkutegeezeko nti no Fiki Gaza ne Pallaso bannange tetumanyi gye bigenda kuggweera. Beeweereza ebisongovu wali ku lukomo lw'essimu muganda wange Pallaso boogerezeganye eno Fiki Gaza munnange ng'ali mu kuwandula biki tekibadde kirungi n'akamu munnange esayidi eno mu katambi. Saagala kubeera nga nkulwisaawo kansooka ate nkuweeko ate olabe embeera nga weebadde. Anko nze ndi Gaza mwana gwe jangu sikutya naawe jangu ze wendi wane wakeruwafu jangu if you can. Muliro omuno mudongo mukatoyi kati gwe mshala naye yakupangisiza ennyumba emmotoka zoyina sizizo oza mukatoyi kange gwe nze nawe wali asula mutoyi gwe iyo bagikusasulira nze yange njesasulira eyange njesasulira wadde toyi kati gwokere ku makyo ovume ennyumba yange toyi ng'ate njesasulira. Kadi gladiator mulete kunze goli kumanya oli musiru. Kadi kankubulire amagezi goyina wenkana kapere. Gwa magezi goyina mwenkana ne kapere no mwana wakusinga amagezi. Kadi labayo tugenda bakuba tukuwoyo Ivan Kira tukube buno budogo wontu bonsindikira nawe nkukube embalabe ziwone. Ngena kukuba embalabe ziwone. Ngenda kukuba nkuwonye embalabe. Ngenda kukuba nkuwonye embalabe. Vamwe byokusitula ebyuma gwe bino si bya byuma my bro. Ngenda kukubeza embalabe ziwone. Bino si bya byuma mu gladiator kumanyoko ne gladiator yo. Ngenda bakuba no gladiator mwenna. Ne bugolodi tubuto. No, oyo gladiator yatunda golodi bafera golodi. Obadde ki? Mugenderi mu golodi sedezo yamanyira kulya naye nga webite munnange si birungi n'akamu ate sayidi eyo mwana mulenzi ate Pallaso ne Fiki Gaza munnange bikyagenda mu maaso bikyalandira ddala. Jjukira nti no tulabyeko ko wali oba kubadde butredinga nti mwana mulenzi Fiki Gaza naye yategese konsati ku lunaku lwe lumu ate n'olwa Pallaso nga 17 Meeyi mu guno gwennyini omwezi munnange sayidi eno nga munnange nga biri mu kwogeza abantu obwama nti
kigenda mu maaso ku bayimbi bano Pallaso ne Fake Gaza. Naye nga munnange weebityo munnange we biri mu kutambula eruuyi eyo, era nga bw'olabye n'obubaka mu katambi munnange ate ebitambudde esayidi eyo. Ngenda kusaba busabi vidiyo gimpe like era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enafaayo esayidi eyo Pallaso and Fake Gaza esayidi eyo, ate osubscribinge nakyo kibeera kikoya ddala bulungi nnyo muganda wange.